omukyala bwe yaŋŋamba tugenda mu bbaala okukola ku bizinga nemugamba tugende naye sigenda bwakuddawo mpozzi mbeera mu kawunta munda gwe manager naye okuweereza omwenge buli omu kukwatirira tobyagala tulyanga bimalako emirembe kyabaŋŋamba jangu tugende bwe nalaba bigaanye kakiri gwe n'otuyambako ku byokufumba fumbako wali okutegeera bonna nga mbitegeera bulungi kyambala nakolaki nkireka kati awo nembeera mu bbaala nofumba nentuuka awo naŋŋamba akatugenda kujja kiyungu tufumbire nga mmere tukoleki tulyenga kubanga afuba nnakolako nerabiza nnaku eri ekyolere abo tubafaako tuba tebawulize ekibererawo bwekiti okumala okutuukiramu bwekiti nfumba nga mbeerawo mukolaki yampangayo akasente olokolera mmeka 5,000 buli lunaku ate oba naawe oli ate okusula yakufunidde ekyo sireka abeerawo ebbanga mbeerawo ku bbanga awo esanalaba nga amazzi nga kooki nekambala nengamba kanzeyo nsanga abaana benalekawa olukalu bali ababiri jjukira ne luno lwe nazaala eno omwana gwe nawummazeeno owulidde kati oddayo wa nkomawo nzirayo eno muno ow'omwami ono bwebakuba ate naddawo era bwe najja n'obusente bwange bwe nayina nempangisa muno mbeeramu emala okubeeramu muno nembeeramu muno etumala okubeerako muno mwembeera omusajja ekirabe toboneredde kati ate nentandika embuzi buli kenkola kekafa kati ate mbere samanyira byakudda mu loogi kwetunda owulidde era nemanya nti ntudde awantu wamu kambeere nekino bonna tebafaanaganya ndowooza kituufu osobola kuteebereza oli nogamba nti nabeera bwati oba nolya nabeera bwati omufunye owulidde nga tolinaako mwasirizi ate oli mukyalo tolinaako akuyamba kati yegabyegabye nnyo ate ekibeera tekikola ki tekiyamba owulidde funako ekintu kyosipingako nogakantuule wano sijja bbali maze ebintu byokwega sibisobola wabula mufuno nabo ŋŋamba nti nnimira oba njoleza olugoye ebyo mbiwulira nimanya nafuna kyenkola gyolya kyekintuuziza ku bbanga lino nga sinnakwata nakumpeke oli mulamu nakanjijjako omusaayi entebe owulidde ofunye omwami nfunye omwami alina amaka ge aliwo ekibanja enamusanga naye bambi alina ebizibu bitya yakafiisa omukazi amulekedde abaana afaaki bulwadde bannange gwe gwoza otomedde gwe ntomedde nga nina okumanya simanyi mwagala nnyo akusanze eno pangisa eno bwali bubaawo si bibaati nebaati bakabikuba byali bibaawo opangisiza akayumba oli omu otaddewo ecupa z'omwenge 3 ntekwata emitwalo 2 noteekawo booti nyakuba kasitoma onagula kano bampeyo kawalagi ka 5 andisiriddeko okulejjerejjesa nga ntwala mu maka ge kuwera mwezi mulamba olabirira baana tuli waka tulabirira abaana bato balina okusoma
Ekiwulire olwo n'abanga be nazaala mbeerabidde ate nsooka okuddaabiriza ab'omwami anti ndikwera eŋŋombo atayagala mwana wo tayagalibwa naye aba takwagala kituufu. ate oba oyagala okukwata eddya eddungi okoogaza baana nga nange ndabirira baana ngenze mu kirombe eyo nkubira amayinja nsinya amayinja bampadde ekifo ekyange gwe omulimu gwe yali akola omwami mwami yali ayinda mwanyi we nejjira bayamugwakuna ekuze n'azikwata lumu anogeezi olwo omwaka ne guyitawo nga mulidde ku kanyama kati gwe ono omwana asoma buli lumu alina okufaayo kino nakiri natandika kukolaki kugira byonna ndabirira baana akuba amayinja mbeera buli kimu nkiwulidde nga beena batandika osoma nsoma amayinja tutunda amayinja emotoka yali 12 forward 12 kujjako emisoso nosigaza 8,000 byonna misolo biki byonna kasitomalo bijja amayinja ago gali gatya tegakumenya ate kagaana okumenya kugajjayo okuba ganzitira n'olubuto lulamba naye banna nali mu kinyeeri nsima amayinja dikowa ne musikayo bwenti kati mumwambusa bwati nenseerera ejjinya nelingwira ku lubuto enfuba nnyo disindika jjukira gyendi ndi eri mu kinnya tosobola kuba ndulu ali waggulu kuwulira ate nga twesuddeko siteepu bweti kati ono yali ajja okunnonako okunsomberako obuyinja bwensudde wali yeyajja nagamba naalonga ejjinja likubye n'okukuba tonzeye mugana naye linkoloboddeko wano katono ku lubuto saawulira bulumi munda ate nga nkivaako kumbe kinkosezza nnyo nze nasigala nkola jange nenkola mwezi gumu 2 oluba luweza emyezi 6 netandika okuvaamu omusaayi omungi ngamba ate baluma kiro sawa nga 7 eyo nekola nga buntabukidde kumbe omwana yafiira munda mukama nankwatirako oba nali ntambula okutuuka mu ddwaliro sinagamba nti ntuukana mu ddwaliro waliwo akatemerero kino kinyamba nekivaamu kyonna kwezaalisa tuyite okwezaalisa nekivaamu nabanga akyama bwe nti mukasiko sitama kufuuyisa nekivaamu kyonna myezi 6 nga nange olondo kola kinduyitako bwe nti natambula butambuza ngenda mu ddwaliro nga bankuba kayiso ka tetanasi natambula nga nkomawo kati mbeera yange empitirivu gyempiseemu byonna bize binzanya paati omwami ono nanyini lubuto nedda bano abaana mbeera bo sijja kulimba n'embeera yaabwe bwetyo omwami yali yeesobola mpozi watugambye yali alinda mwanyi mwezi amwanyi zalinda amwanyi nakati talina mulimu gwakola gwe yalinga nalinga kapito bakale nze nalinga omusajja waka sabuuni munuki genda wagundi mulimu musalira lusuku lwe nolaba endagala ennamulamuko nozisiba noleta mu katale nebakubamu kasente n'otwalira nogula sukaali nogula omunnyo notwala nomanya nti katizina 2,000 nyo ziteekale batuukira okusaba sukulu fees nja kuba mpezezaawo beetaaga olabira ate abaana batali babo bonna ku bbanga lye natuula nga sikyaddayo mu kirombe nali maze okukola ki okulwalamu awo era naddayo mu kirombe mbeera nga ndiko ekyo owulidde mbeera nga mbateerayo akasente okizuula otya mbu omusajja yali mulwadde
Omusajja namulaba namumanya naye mumanyidde mu bbanga ki mwaka ogwo mbeera naye naye ng'empeka agimirira mu ki mu nkukutu nsirika nembeera awo naye buli omu aneebuuza waba otya obutafuna bulwadde obwo kisoboka naye mugamba munnaye Katonda buli omu alina yali amukuuma bwamukuuma aba buli omu Katonda alina bwe yamukola ki bwe yamutonda nkubeera bwetyo era ye Ssaalongo mpisi za Nnaalongo olina abalongo muye olwo baweze 5 awo nekikutula ki bwetyo bw'otuula mu mbeera eyo nga toyagala sagasagana mbu bino biki ng'ategeeza egindi kino kiri kiwulire nga byonna toyagala biddamu kati munnange mbeera nekubijjirira bwetyo mpolampola kati bo abaana yabakkiriza talina mwana gwe nali nzadde ne bamugaana abeera waayo kuba okugulu sikulina okwo obadde nabo balyaki abeerawo kati bwe nakubayo emmotoka zange nga ziizo motoka nga ziwera nga 4 kuliko ezaddeko neŋŋamba omwami ennyumba eyeekaddiye tufune we tukola twongereko ali tuzimbe ennyumba omusanga aliwe tapangisa aliwe tapangisa wakibanja ati nga naye yekwatakwata balina bwe batunze naawe ne bamuwa obusente bamumuwa ne mugamba kati olaba oli omwami akusabye okubirawo bulooka zivemu zizimbe enju kuba nenyumba ntono tegenda tumala n'abaana olinayo abaana 2 ebeera tekola nga kyetuba tukola kyekyo akkiriza nampuliriza mugamba nti kije ntamanya nja kukuba nkuko tobajja gireeta gonna ngamba ennyumba bajja teeka mu musingi bateekemu ekikombe bateekemu bisengero byabateekamu oyo nti kale netuzimba enju nekola ki neggwa kati waliwo omukyala nga yagala sika musanyalaze oteekera ewuwe asaba wano kifo nemugamba aba wanaakuwaga bwereere kubasinzirira wano tomusaba sente basimbe muti gwakuwa waya wali eyingiza obeere ngaokivaako ekyo ekikolebwa era bwe kyakolebwa ate awo nga tafuna muwala muti naye bannange gwakwerabira era nno namusawo muganda gwe yajja osawula eyajja omusawo yakomekerera ate yegwe basawudde nva eno mu ndagala ndeese obulagala eno bwe lwagundi lukaaba mu nju konze kale abaana bageze babatumye erisimu abagalaze babatumye leero nze nebyendabye kati buli omu mbiraba bulabi omusawo muganda azze gwe talina kyomanyi omukazi omulwadde yajja tugambe nti mulwadde yajja kyesitegedde omwami yali omusawo muganda abijjawa famire byakika era nettaka weriri lyakika azze musawula bazze mukwano obasanga ayagamba oli yazedde eri yatutenda kakulima ali yatutendagala ali mubasajja kirezipimagiri nga ye yagamba gwe oli mubasajja nga kukyakumaite nebatandikira okwo ekasasiro wagoba nemukadde byonna byemukoze tabijjukidde kubeera bonna
era gye mukwano gy'omu ekimwetaaza okuwulira byenjogera. Tubuukewo omwana kati bano baze 6 ow'omusanvu ajja atya? Ow'omusanvu ajja atya? Kasajja atunga nkoze mirimu. Bannange w'okulira na buli kyolabye bamanyi. Ogenda okutuka booti oba enviri zigenda okubutukayo. Abyolabyo birabye. Anti bagamba kola nnyo enviri enzirugavu zikolerere ki enjeru, naye wange tebigaanye. Ebinagaana Byonna mbikwasa Katonda. Ebinaalamira okuteza ow'omusanvu oyo y'oyo no tukyala kyaddewa nti bungi kyalina kompekerega nti yino walise eno bagobye obuli bakomezaawo era tawuni yange eringa eno kase nze buli bwenzira naye yagawa nadda wano sebukako gye kubala nsonga mufunamu bubizinesi olina ngamba nti jangu okole kino kinaye nkumidde kati akabima nsula mukamitwalo 5 naye ng'ozijjawo esobola ezo omwezi eguliddwera anti kati yakola olubuto yasitulayo emyezi 3 kusigala ng'oliira ku mwana mulala nkutidde bannange genze embuzi ey'olulyo maama oyinza n'ambuzi yalulyo bazaala mbuzaazibe n'ogenda gamba bo bebandikira endu zaabwe bwezibamu neetuuka weetuuse bweti ng'eyatwala eyiye nga makewalula okadde yeyiseeko ate omulala bajja nakulaba ng'omuto wabivaako kati olaba birabi nsasulira weesula nga nsirika akudduseeko nadduseewo watambudde agenzi obuddewo akuno tata w'olubuto yejjukanya yona gyali nampa kyampa bana bawalabira eddiseera musembukira ngenamanya nti ez'ennumba bamponyeza kanwani byalule olya era nekunanako okulya ntoba oli awo gyewaleka abaana ate kasimu kaboga awange ate n'omwana yabadde tekirina sente ng'omusajja mufenyi kabanjaalamu omusajja ate yakubira essimu yaguba ekyo kati nze ebipakasi binyimirizaawo nemira nenyuma nenkola kati ekibindi kyange bulungi noola olubuto nakati taata anti oyo akula esimu nga naye ndi mu nnimiro nina okukeera sana bwe akabeera sikonana masirina wengenda kukola olubuto kati saa zino lunyezemu kyenkana era lulinga olukoze kuba omumakati okunnuma luba lukoze tolumanyi bbanga lyalo mwezi nako mugenda mu ddwaliro nako magenda mu gwakusatu baŋŋamba nti wabulayo mu bbanga ttono nnyo zaale buno ojazaala mu Lwakuna nga gugwako kitegeera ekitegeze bula nnaku bwonaku nakumbale naye n'olina okutetenkanya n'oterekayo ebbiri ogule obugoye ogule buto togenda mugamba nti olwoba yakola olubuto mate nze ennyumba bosasula olinga owetetaano gyaki zalandiro kati wafunayo 4,000 ndagala omanya agenda alingulayo obulo 2 bwa 2,000 ebiri ziriibwe ebiri otekeko munda kikunyola ekyoka kife nkiwulidde n'obeerawo kizugo bwofuna akazigo n'ogulayo akazigo ka 1,000 nti kati obwali bw'ebitaano bwa 1,000 baavuka bwa 1,000
kale ne bw'otambula ewange mu nnyumba sirinamu kitebe kya 12. Ddagala olimirawo. Ddagala ntebe eyo bwe baba mpadde obudagala genda okunywa entebe linywera eddagala kubanga era bwe mba nkoze n'ofiisaawo wano ne mbala nti wano 12 wali 10 lyontuusa nga zenziza omanya nti akakaga kange nkadde wali netukaba munange gyenkuba ekipakasi nampala ekiwago kyafiya nentumakuba nenteka amazzi ezomaziziri ez'endagala Ate yagadde okuyamba akuyambya atya? Era ayagala okumwana okuba mulanga Nolwa wali tunali mukama anyamba obulungi anyamba okunziruukira okunaazaako ennaku olaba omwana oyo owumalu tandabidde mwaka gumu tandabidde emyaka 2 wabula emyaka 2 mu ekyo ng'akulaba nga ndi muno ntobye ekisoboka kyonna tugambe oba yenze enfunzi esookerako ddala naye ekyalibadde ng'enfunzi n'abaana mbazadde matubetuufu sina wengamba suubira nti kati taata wange oyo yafa yankoza yali alina wampadde nabo nabo beyazaala baagalawo awo sirina kweteekamu essuubi nti nyinawo omutemu ate olwedde wakitegeera oyinza okuba toli wa kika kya sibitegeera bulungi kitegeera kyo kibeera kifiisa zanyamba nzidde mugunde nokuba ne bwe mmamanyi tufunye akasente nanyamba nti kaakano nza okukateekamu kapito bizinensi akatetenkanye omanya nti oba ntetenkanyize oba nkutuddeko wano anfune wano wengula zimbewo akayumba kange mbeerewo bwenti teko n'akadaala kange kandikusikirako akasente kumwanyi mbeere nga netetenkanya neeyamba nti obanga nfunzi olina okwenunula netandikwa ove mu byokumanyira singa tebakyazaalazaala mu bwana abayononyeza ennyumba beera nga mbona jasasula enju wensula abalaze pakati kadi emyaka gigye gigenderedde noliba omusajja abaana ne bavaamu ne bakula batandika kulabirira yenga gwakuba enziri nyama yali mukyamu nnyo ate bazikazi bandikaleseyo kati olaba omulimu gwennyina abaana bennyina abo baasooka bakulu nino baatulira ntekenyera omuziro gumu kitama yakalaba mbatuziza ogenda batuuza oti bakulu bakola 2 ekizibu kyenyina ekinene nnyo ekyo kyentulamu bwe nti nekaba n'amazira neŋŋamba omusajja ono yanfuta yanzita bakulu bazadde ne bannaabwe naye nga bakumanyi bakanfuna kugenda akasimu mbadde sirina taata kulaba kakano ntavaamu n'okuvaamu ngenokolaba kitegeera kati esaa eno kayinza n'okulaga nti kazikidde lwansonga eryandaliseseetu wakakadde oli muzira kitagamba munnange kwata osanga abewamu okunaaba akakola ki nkuyamba ayagadde okuyamba ngenda teekawo enamba yo naaba ngifunye oli omukyala nga gikuteerawo ayagadde okuyamba kikyaba akuyamba specifically kikyolya kyeweetaaga kyempulira osobola okuva eno ekasenyu nsobola otawa obuba gyenzira nibentandikira naye olingangamba nti nkuwadde mu bulungi tewali buzibu bwonna nkyawo kyoba bizinesi yiyo wadde n'ekyo kiikyo tandikirawo obeerekaawo olabirira abaana bo siina nakyeŋŋamba siina nakyennindamu tuna wali osabe buli kimu kyeweetaaga ekyensinga okwetaagira ddala omuyambi yenna mwejjuza kissa kasita bantemera effubu yensinga okwetaaga
njagala kufuna butuuze kapito, ndi mukazi munaku, sirina kyenina, ndi nfunzi, njagala kufuna buyambi. Oba oli anfunira wampa akayumba, oba poloti, oba kumpa kapito, byonna mbyetaaga. Njagala kapito ne poloti n'ennyumba, bwebyo mba maze wempulisa nempumuza obulamu bwange. Nsobola olabirirawo abaana b'enzadde. Enamba tagimanyi, tujja gimuteerawo, tagimanyi muntu.